mikwano gye munnange nange nabadde omu ku mikwano gy'omukulembeze ate era nalabye ne bannamawulire nga bagamba bino tebirimu bannamawulire nga enkokola mwanyi nina akayimba kabe bakayita nkokola ng'enkokola everywhere nkokola gulu nkokola everywhere neŋŋamba kati namwe mwakozeyo ggulu ow'emagere always fe magerezi magere nkugambye gali maka eri barracks nze saayingira nayo eri barracks saayingira na barracks wano wayingidde wano ate gano maka I'm invited, I'm always there nesaawa eno mpulira njagala ngende ndye ku kikajjo ky'emagere nesaawa eno mpulira njagala ngende ndye ku kikajjo ky'emagere ekyagoowa you know erimba waka oluvannyuma lw'okugenda eggulu okusabiriza Bobi Wine n'abakuba wasazeewo baani okola tutya nze nayigendako eggulu wandabako mu balakisi twawulirako ne mukano akayimba kafiiki nga bagamba mbuno ekyannemesa zaali mpale empanvu that means saasobola kutuukayo ebyange byakoma mu nnyimpi naye wali ate magere munnayo fashion style buli wamu banjagalirawo oba waakanu you come around ate always tolaba n'akakanyuma energetically crazy neneteekayo bwe nti ate always buli twesinkana nga mugamba let's do this again tulumya abayaaye manyi byakulumya naye yakuwulira ng'ogenze eggulu always ate okugenda eggulu kiki nekuyimba era nnyimbayo era naye akimanya agamba ha naye nga wa ng'omanye omwoyo guliwa okugenda eggulu gwolujjage naye omanye omwoyo gwo guliwa omwoyo manyi guliwa omwoyo guli mu bantu maani wamma abantu baffe nga nange sinneerwanako kudda ku stage ngenda kupaapagana nammwe omusuubuzi omusomesa omwana paka emwe nadda ku ssomero nange awo nzireko naye wamma oluba lusula wammwe nalya lwani kanjogere nga mwakata ogwani kati nze nyinza okubabuulira leka mbabuulire nze mbabuulire n'ekyamagero ekindiko munnange nze eggulu nali sigenze kufuna nali ngenze kulaba bagenda kuwamba ndongo era we namanya abaali baagala okuwamba endongo nakomawo ne mbagamba baabo baagala gikwatako simbega ndi mbega w'abantu siri mbega na wa Bobi ama abantu abawagizi mwenna abayimbi tuli bambega bammwe fe tubabuusa right now nsobola n'obabuusa ne ŋŋamba ndi mbega wammwe mukomyewo YouTube ya Nina Rose bwe ntyo ne ŋŋamba abayimbi tuli bambega yenna eyabye YouTube ya Nina Rose gikomyewo kuba kyekyomugaga kyalina n'omusajja yamugendako ye musajja gwalina okumanya ebintu byanjawulo n'omusajja talina YouTube ye musajja we ebyo tebyogerwa naawe naawe kati gosobola okwogera ebyabadde ani yali avudde wa mu State House ewa nakasero oba entebe n'ayogera ekibaddeyo bonna abeera ku posing na bifaananyi kigambibwa nti ekikolwa kya Bobi Wine eggulu si State House kigambibwa nti nanyumya n'ebyali mu woteeri kuba gye nakoma kigambibwa mu woteeri saasobola baleka banteerako na 100 meters don't skip from here kigambibwa nti Bobi Wine okusisinkana abayimbi abafuula babbeeyi eri gavumenti no ara right now omuyimbi era kuva dda wa bbeeyi omuyimbi yatandika okuba owa bbeeyi okuva ku mulembe gwa Matiya Luyima omuyimbi yatandika okuba owa bbeeyi okuva ku mulembe gwa basudde nga wa bbeeyi naye ng'abantu tebapiikinga baani mwe bannamawulire nga temupiikinga abantu bo bapiikinga dda nti omuyimbi wa bbeeyi omuyimbi yatunda ekintu omuyimbi yatunda yugati omuyimbi yatunda ebizigo omuyimbi gw'omulimo gwo gwakola bizigo omuyimbi n'atunda ekintu ekyo omuyimbi yatunda agriculture omuyimbi by the way kuno okubabuusa basuula namu ezo zonna sectors zemuwulira minister of what omanyi lwaki zaagwa kuba temuli bayimbi omuyimbi is a problem in the worldwide that's why you hear nga bagamba gundi balindemu kati okumanya omuyimbi wa bbeeyi emyaka nga 5 emabega bagala omuyimbi okuyimba omuyimbi ogu bamuggala not even beggars we are workers fe tuli bakozi and we work a lot ate nekyatututteyo by the way mwana it's a long time kansooke nebaze n'omukulu Bobi Wine wamma mukulu Bobi Wine it's a long time wamma nga tetusinkanangako bwe tuti
nze nyinza okuba tubali tusinkana mulaalemu nga tukola emirimu gyaffe naye it's a long time ng'abayimbi tebasinkanako bwe batyo kunywamu kacyayi naawe we salute ate era nange mwana nange kyogamba nze saagala ewange abayimbi bakere ewange balyemu wali we kaba kawogo bakalye nange njagala naye Bobi Wine okubayite magere yabayise kubakakkanya ku mululu gwe mujjuza okulabisa era n'essaawa eno manja kati mwagala gamba ndi mugagga wuliramu ebigambo byange bino wammanga n'essaawa eno manja naye nga sinnabanja nze ssente zange njagala n'abantu banyambeko babanje ssente zaabwe kuba nange mbabanjizaako abasomesa baddeyo abaana abageme kuba nze nyimbira nnyo abayizi muganda wange what are you talking about man mwafunye transport refund eggulu bagaba you are talking about our friend you are not talking about oli gwoyogerako si mukwano gwaffe si muganda waffe sikolangako naye gwoyogerako nali nkozeeko naye ayina ne biici ebusabala nkubayo n'ekikiri nze nagigulawo gwoyogerako mbadde naye emyaka gyonna oba yakuba n'okuba gwoyogerako mwana muzibu nnyo gwoyogerako mulala nnyo bali boyogerako si mikwano gyange tebalierako ani yali ampiseewo n'enywera y'akacyayi ani yali ampiseewo n'enywera batuyita amahoteri gye tunywera kacyayi ebirala sijja byakuba tuyinza n'okulya ebiki ewani ewa Sindi nabadde munnaye simba ku birthday ya Sindi nabadde nyimba ku birthday ya mwana omu naye nga yazaalibwa ku lunaku olumu ne Sindi by the way nenjagala era mpiseewo akalango mbu Sindi lwaki tewegattana akana ne mukuza olunaku lwe lumu naye nga akana kasumagira Sindi ye nga tasumagira kubako kabadde kato kazaalibwa olunaku lwe lumu ne Sindi naye ng'era w'omanyi abayimbi ne Sindi naye ne muweerawo awolaga ne muweereza big up kuba naye emyaka baŋŋambe naye ebyo ebiki kati tekyanyiziza shiba ate kimunyiza I'm on duty always on work ne bwe naalisanzeka ono muganda wa gundi wa mwanyina wa gundi naye naali muwadde big up kuba nze mba ku mulimu nsobola n'okuwa big up embaata singa eba empisa mu maaso kama yebazibwe mwena abatwaje musinzo kwanga mutwawa amanya nga bulijjo always I'm the king himself fully designed and dressed by Twisha Fashions ate abateka mu sente sibe bala banaffe aba King Montage Studios abasangwe nankulabye bekwate ku 07021025 bakola emikolo ku mbaga kuyinjirwa ne functions ezenjawulo so gendawo ennakulo yakubitala ezimbe kya Prime Tower obekwate kuba kwa kusimu ezenkwadde obeyitawo wansi mu school ojja kuba obafuna malidadi sana nyonyo services zaabwe by the way nungi nyonyo era sagala kubanga nzisa bali nenge tuvuddeyo munnange amawuli amalala genina togere ndowooza ku nsonga za mwana muwala Raymond Namakula kata essanyu limutte kubanga ebyolubuto byo byatwamala dobi confirminga asuubiza okubanga azaala basingadde bagamba yafulumiza video ng'ali ne mwana muwalenzi amanyiddwa nga Chike emanyiddwa nga Loko ne bagamba video eyo yagirecordinga sometime back so bali balinda video ya side eri Nigeria amanyiddwa nga Chike bazeni bazigatte ziberenga zikwati zifuluma so Rema didn't travel neither did Chike travel to the country kwa shooting chi video eno wabula essanyu lya Rema lyegaseko essanyu ddala erya muwala we amanyiddwa nga Maya Musuuza nga navayo ne mbagamba muno Rema ono yomukwaba bakuza omuwala ono oluvannyuma lw'omusanga mu makaga mwana mulenzi amanyiddwa nga Elisa Musuuza Maya Musuuza ono agenda kubatandika very soon okubanga akola ku TV emanyiddwa nga TM television esangwa side ze Masaka era nga agenda kuba hostingako programu y'abaana abato era nga munnange eno egenda kuba emanyiddwa nga kids show egenda kubawo buli lunaku lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 6 ez'emisana era nga Rema was super proud okulanga announcing alwase kyokka n'Amal Musuuza being the brand ambassador of some yogurt company mujimanyi nyo Rema japushinga all that essanyu badde lyagala kumutta nyonyo wabula se kyokka oluvannyuma lw'okuba muno scan results zatandise okwanga zifuluma ez'enjawulo ovuite tuna confirming oba sintuufu oba ntuufu ez'olubuto lwa Rema n'okulaba omwana gwagenda okubanga azaala she is super excited to announce the news that si ekayeka Bayimbi agenda okubanga azaala wabula olunaku lw'eggulo no actually was this week, beginning of this week, yasinkanye ne mwana muwala amanyiddwa nga Sindi Sanyungo ne president wa UMA era nga ekyabasinkanya si kirala basinkanye wali Continental nga bagenza okubanga banywa ku ddagala omanya abakyala b'embuto bano beetaaga nnyo okubanga banywa eddagala so coincidentally basinkanye mu ddwaliro gye banywera eddagala bombi gye bakolera Continental okulaba muno bagezaako okubanga bakola ki beeterezeza oba beetegekera okuzaala Sindi olubuto lwalina si lwa mulala wabula lwa Prince Okoye ono nga muzanyi wa
filimu oba gitwandise Ugandan movies nakinku era nga producer era nga munnange bamala ddala n'okuba nga bakola okukyala kwabwe nga tulindidde bulindizi kubeera nga bagenda mu kwanjulwa. So Rema Namakula, given the fact that muno musanyufu nnyo, yavuddeyo n'agenda ku Facebook n'alaga essanyu lye eri abawagizi be, n'esini n'agenda n'alaga essanyu lye eri abawagizi be, naye nze kinayagadde ku Sindi muno sibaky abakyala bano abatono bafuna embuto ba weight yeyongerako okitegedde ne baba nga banyiira. Cindy looks good these days era nga ka weight keeko era nga njagala omukongratulating upon this milestone gyatuuseeko. Cindy lajja upon yourself, you're the king herself and I am the king himself. So for that reason I want to congratulate you upon this milestone gyewakoze gyewatuuseeko. So Rema kankulage ku bifaananyi bye I think betwasobodde ofunako nga balina Cindy then nebirala nga aline muwala we so that osobola okuba nga otegeera bagamba omuntu w'omukisa wa mukisa. So Rema wa mukisa ne muwala we same thing. So katulinde my thinking muno bana babiri banabeera reunited. Bombi yene Kenzo upon okulaba celebrating muwala waabwe okubanga akoze ekyo nga yafunye milestone eno banga yafunye omulimu. Nze nawe sente meka zigenda okuba mu contract tetunazitegeera naye nja kuba nonyako ku mwana muwala amanyiddwa nga Justin Nammere abeere nga atubulirako so okubanga tutegeera what is